Mbalamusiza ko mujja kunsasira muludde nga sibeera wano lwa nsonga emu oba endala. Nayinzikiriza saasira abafiiriddwa naddala ewaffe, bantu bangi bafudde. Kyokka ate waliyo n'embaga. Embaga nazo zaakubeerayo era nga zijja zibeerako. Ekirala ku Mande ndina omubaka ono omukyalo akiikirira disitulikiti ya Mityana. Tugenda kulaunchinga okukola enguudo naye tugenda kutandikira ku luguudo oluva Emagalo okugenda e Namigavu. So tujja kubeerawo wa chairman mu Kikangula, tujja okukuŋŋaanira tulaunchinga oluguudo olwo balukole bulungi. Ekyenjawulo nzikiriza twagenda ne tulaba Honorable Katumba Wamala era twalina omubaka ono namubaka w'Ebusujju nga twagala oluguudo oluva e Kanoni okutuuka e Busunju baluteekeko koolaasi lwa nsonga nti traffic eriyo esinga ez'enguudo z'endaba ezirina koolaasi. Nnaku zino nagenda n'envuga okuva Etirinnya okutuuka e Kkundu nensangayo emmotoka 4 mu kilomita 100 nasangayo emmotoka 4 naye lwa koolaasi. Kati ate n'ewaffe olinga ali mu kibuga wali n'olwekyo twamusaba atuyambe wakiri kuba kati byakubasaba busabi emirimu gyabwe bagivaako katugenda ne tubeegayirira. Ekkuba eryo kkulu nnyo naddala mu bulamu bw'abantu b'Emityana. Yamugenda okutongoza Nyalima district yuno? District Lulima olwo naye nze chairman wa Roads Committee ate bano bonna bali ku Roads Committee tuteekwa okubaawo n'okulaba nti balukoze nga bwe twagala. Omubaka Joyce Bagala Ntwatwa mbaka mukyala wa district Mityana twamuseeko. Munakibiina kya NUP. Lameka Google nsoose okulamusaako ne bannamityana bonna abalanga naawe bw'oli ate ne bannayuganda bonna abawuliza CBS. Njagala okujjukiza abantu baffe ab'e Ssekanyonyi, mbajjukiza wamu ne Ssaabagabo Ssekanyonyi nti enkya luwalo lwo wano tugenda kujja Bulange ate n'enkulisa y'ababadde e Busujju. Twabaddeko n'abami ba Ssaabasajja e Busujju, jjukira Ssaabasajja yasiima n'atuwa Kasujju omujja. Ate twabaddeko ne Mark Jim Kaberengo owookubiri ng'ono ye Kasujju omuwummuze. Twabadde ku mbuga y'essaza era ebintu byonna byatambudde bulungi. Nina omwogezi wa kabondo k'ekibiina kye NRM, munnakibiina kye NRM, Honorable Brandon Owe Kagoma. Mbalamusiza mwenna abatuuliza, mpozi njagala okusaasira balirwana abaffe ab'okuva eri mu Bugisu nti ewiiki eno weyatandikira baawerekera simanyi Abagisu bakiyita naye omukuuku eyasooka omukuuka omufuzi waabwe ow'ennono era twagala obasaasira era obwawamu tubasaba nti nono aliwo bakolagane bulungi kubanga bwe tuba n'abakulembeze ab'ennono enkulankulana etambula bulungi kubanga ebyo tusooka okuba ne tulyoka tubeera mu bibiina ebirala. Njagala nga okusaasira abo abafunye ebizibu n'okusanyukira bonna abaafuna amakula era enkya emmotoka zaffe zitunula Kitugumu nga tugenda okujaguza tugenda kwebaza Katonda olwa Honorable Lilian Abel okufuna obuvunaanyizibwa okutwala eggwanga eno ng'olijja wano abasajja bano we balitukunyiza naye nga tuyongerayo mu maaso lwagala omuyozaayoza n'abalala bonna abasigadde nti tukole kubanga buvunaanyizibwa bwaffe. Nina Honorable Ibrahim Simujumanda munakibiina ky'FDC akiikirira Minisita ow'ebyensimbi mu gavumenti eriiza. Ekyo kituufu naye ekya FDC tuli mu kutalaaga ggwanga tukulembeddwa retired Colonel Dr. Kizza Besigye Kifeefe. Abasinga obungi bali wamu nange tugenda kukola kibiina ekirala kintu kirekere Museveni. So tetuddamu kuyita mu FDC nesiwaza tekebyaita nesiwaza
so niwenye wawuliza CBS FDC kati kunyira zizi ne munesi waza boza lwaki nayagadde okukola ekibiina ekirala omukyala anoonya musajja wakufumbira ate mukyala wagundi basiba niwenye wawuliza CBS mbalamusize munyera mukama Katonda w'ekitiibwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay. Ampuliriza waliwo ensonga eziri mu parliament nyingi ne katugende ku nsonga y'ebitongole byetubadde tuwulira mu parliament gavumenti beteekateeka okugatta okukendeeza ku nsaasaanya y'ensimbi z'omuwi w'omusolo okwongera okutumbula obuweereza. Ebitongole bino biri 33 ebyetuze tulaba mu nsengeka ezizireetebwa naye ate ebigambo bingi ebize byogerwa ennaku zino ne mu mawulire bize biyitingana olw'ebimu ku bitongole ate ebyagalwa okuggibwa mu nteekateeka eyaleetebwa gamba ng'ekitongole eky'ebyenguudo UNRA n'ebitongole ebirala ebirese abangi nga beewuunaganya ku bigambo eby'enjawulo nti lwaki ebyo bisigalira emabega era n'empapula z'amawulire ezimu ze simenye mwabirabyeko nga bikuba nti ababaka bandibanga balimu engeri emu oba endala n'ebiringa ebyo. Kantandikira Honorable Joyce Bwagala ntwatwa munakibiina ky'NUP bitongole bino embeera eyimiridde etya ku bitongole ebigenda okugattibwa? Kakati enteekateeka y'okuleeta ebitongole ebyo ekisooka kya byonna twali twogeddeko ku nsonga eyo eya rationalization oba okugatta ebitongole nga gavumenti egamba nti baagala kukendeeza ku nsaasaanya oba okukendeeza ku bunene bwa gavumenti mwekolera emirimu. Ffe ng'aba opposition oba bali ku ludda oluwakanya n'okuvuganya gavumenti ya Mwami Museveni tukkaanya gavumenti erina okuba enfundafunda era eyo y'ensonga lwaki olaba nti kabeera opposition abaminisita baffe batono boogeraganya ne cabinet eya Mwami Museveni. Tulowooza nti ensimbi nnyingi ezisaasaanyizibwa mu bitongole bitiridde obungi naddala ng'emirimu gifaanagana naddala nga tebina kyamaanyi kye byongera mu ggwanika ly'eggwanga. Mu kuleeta ensonga eyo biseera ebyo saaliwo mu parliament naye bantu bangi bagyogerako nga ereetebwa nti terina kyegenda kuyamba ku byenfuna by'eggwanga mu kugikomyawo nti ebitongole babigatte era nga gavumenti ya Mwami Museveni bwetalina kyereeta mutima mulungi tebakirese mutima mulungi era kyova olaba nti waliwo ebitongole byakkirizibwa bigattibwe naye waliwo ebitongole bibadde bikoze kakati twatunuulidde nti ekitongole kino kibadde kireeta ssente meka era bw'okigatta kifiirwa mufiirwa banedda kati waliwo ebyebibira NFA waliwo UCDA ebikwatagana ku mwani waliwo ebyamata waliwo NITAU ku byempuliziganya waliwo kati UNRA nga bw'ogeraageranya ebitongole ebyo nga bwe bibadde biddukanya emirimu gyabyo ku ngeri ennungi okusinga wansi wa ministries era bwe twabadde tukubaganya ebirowoozo kati katugambe nga ku bibira abantu bangi bavuddeyo ne bawa n'obujulizi nti wo twafa dda olaba basobola okwegabira ettaka ministries ez'enjawulo kakati ate watyanga ekitongole ekyo kyennyini ate okitadde wansi wa ministry y'ebibira kitegeeza bajja kulyegabira bubi nnyo ate kubanga bw'ogenda okulaba ababba ettaka ababeera mu kibba ttaka ababeera mu kyegabira bibira ogenda okulaba nga baminisita baba bali mu gavumenti bamagye basirikale okiwuliriza bw'otunuuliranga emmwanyi sekita y'emmwanyi mukimanyi bulungi nti emmwanyi eyo twagisuuza busuuza abasajja nga bagiwa peneti fena tulaba nga waliwo akakodyo okugiwa peneti nga bayita mu ministry kyokka nga ate emmwanyi bbeeyi ebadde ekoze eki erinnye era nga abagisimbye kakati emmwanyi before ng'olaba tebeefiirayo obwakabaka bwa Buganda era twagala kwebaza Ssaabasajja Kabaka tuyita mu Katikkiro we abunyizza ennyo enjiri eya mmwanyi terimba bw'abunyizza enjiri eyo abantu ne basimba emmwanyi n'ebala ne bategeera oyongerako otya omuwendo era ng'ekitongole ekyo kifuba nnyo okulaba nti bannayuganda bafuna endokwa z'emmwanyi ez'embala ennungi nga kyetaaga kwongeramu bwongezi ssente okukola omulimu gwakyo obulungi. Bannayuganda bangi bakimanyira okukimanya nti mu ministries eyo ogendayo okufuna obuweereza oyinza okwewuuba emyezi 3 ng'oli ku kintu kimu bureaucracy ng'ebitongole bino ebimu
engeri gye badde bikolamu emirimu gyabyo ngeri esaana okugenda mu maaso. Twayogera ku bitongole ebimu olw'endagaano Uganda zeyina n'amawanga amalala mu East Africa, ku lukalu lwa Africa n'ebweru waayo. Era mwalaba bulungi bwe twali twogera ku bintu nga nitayu babadde bakamala tuwa ebbanja eryo nga baga nti ebbanja bali babadde kuba nti nitayu eri independent. Waliwo endagaano ezimu nga ziraga nti okubeera mu mukago ne Uganda nga n'ebibira muyina okuba n'ekitongole ekyenjawulo nga kiri independent nga agency yekwata ku bibira. Era minisita waffe avunaanyizibwa ku butonde n'ebibira ow'oludda lwaffe Kaya Christine omubaka w'ekibuga yayogera ebintu biyitirivu nnyo, n'ayogera ne ku nsimbi Uganda zeefuna nga ensimbi ezo ziweebwa mu kugezaako okukakkanya omukka ogw'obutwa ogujja olw'obutonde bw'ensi. Byonna ne tubibawa. Era y'ensonga lwaki abantu abamu tebakitegeera bulungi, bagamba naye kakati bano abantu ba opposition ate bagamba gavumenti ebeera entono, ate ebitongole ebimu ate bagamba baganye okubigatta. Ne tubabuulira ensonga lwaki tuganye okukola ki okubigatta. Era ensonga ezo twaziwa bulungi okusinziira ku ssente eziva mu bitongole ebyo nga tujja kuzifiirwa nga zibigenze mu ministry, okusinziira ku bitongole ebyo engeri gye biddukanyaamu emirimu, okusinziira ku buwanana bwa ssente obugenda okusaasaanyizibwa okusasula ababadde babikolera abatagenda kuddamu kuweebwa mirimu, okusinziira ku mabanja agabadde geewolwa nga gasinziira ku bitongole ebyo, n'okusinziira ku ndagaano Uganda ze yakola nga zeetaagisa bitongole ebyo. So ng'ekyo kitegeerekeka, naye tekitegeeza nti nno byonna bireme kugattibwa kubanga waliwo ebyakoze eki ebyagattiddwa. Kati nga URSB yali yasigazaako butundu butono nnyo bwa death certificate kubanga mukimanyi ebbaluwa ez'obuzaale zo zaali zagenda ddawa mu NIRA. Era bwe bakomyewo ne tugamba nti ate kakati oba ziriza zagenda dda, ate nga tewali nsonga yonna, tewali kufiirwa Uganda kwefuna, gavumenti efiirwa ssente zaayo, ne tugamba n'ebbaluwa ez'obufu death certificate nazo zitwalibwe mu NIRA. So kitegeeza nti tuyalina okwekenneenya. Ekisooka tusaasaanya ssente mmeka ku kugatta bino. Ekyo kakati waliwo ekyo NFA nyinza okugamba ogambye nti NFA oyagala gigatta ku ministry, ate Wildlife Authority yogirese ku lwayo. Wildlife Authority ekola biki? Ate nga Wildlife Authority ebeerawo ku lwa NFA kubanga ensolo ezo ez'omu nsiko zikuumibwa mu ttaka lyaki lya bibira. Then lwaki kiri si kyosooka oba lwaki kyogatta bugasi bino ebibiri NFA ne Wildlife Authority? Okay. Okitegedde? So ne tubabuulira ensonga zaffe, sigamba nti oba kwalimu ekintu, naye twatunuulira ebirungi ebiri mu kugatta ne tugatta ebyo bisaanye okugatta n'obulabe obuli mu butagatta. So buli kimu twagenda tukinunuulira kimu ku kimu kubanga waliwo ebimu nga byaleetebwa mu mutima mubi. Katukoma tutandikira Kadi Katumba Wamala yabaddeko mu Parliament Sabiti n'ategeeza nti singa bagatta ekitongole ekya UNRA ku ministry y'ebyenguudo, Uganda egenda kutaasa obuwumbi 39 obw'emisaala egya buli mwezi. Olwekyo gaga nti ensimbi nnyingi zigenda kutaasibwa. Tugeze bwe tukoona ku nsonga egyo gambye nti ebitongole bino bikozeeko naye ministry ababbi bangi. Lwaki ababbi bali si be bagobwa mu ministry ne baleeta bano abadde mu bitongole abakola obulungi babateeke mu ministry batambuze emirimu tutaase ensimbi zino nnyingi ezigenda? Ekyo kyologedde kyandibadde kituufu nnyo. Actually singa gavumenti ya Mwami Museveni, sinza nagamba singa kubanga terina kigendererwa kyonna, terina na ssuubi lyonna, terina na bweteefuteefu, terina na kwagala kwonna nga kwakulwanyisa babbi abo kubanga bamanyiddwa babadde boogerwangako n'ensimbi ezibuzibwawo zibadde zikola ki zibulawo. So ekyo singa kyali kisobola okukolebwa kyandibadde kituufu kubanga kitegeeza olwo emirimu gyandibadde gikolebwa bulungi. Ekirala n'okusettinga priorities noga nti infrastructure nti ekitongole kino eky'ebyenguudo tukiwe ssente mmeka okumala emyaka 5 nti bweziti tukole enguudo, tukole wano, tukole na luno, tukole na luli. Naye kakati nga bw'owulira bino wano ekyengera lwabuddemu, Masaka Katonga tandaba kuggwa, ebusujju wonna wajjudde amazzi. Era yatugambirawo yagamba Mityana kikulu ebusujju waliyo amazzi mangi nabo bakimanyi. Kakati bw'okwasaganya ebiruubirirwa ebya gavumenti ya Mwami Museveni
ne obwetaavu bwa bannayuganda tebikwatagana. Ebiruubirwa bya Mwami Museveni kyakubeera mu buyinza era mmanyi ndowooza yeegamba dda ng'omuntu nti bano nina kubafiirako bufiizi naye ng'ate obwetaavu bwa bannayuganda bulala obuweereza obw'enjawulo mu by'enguudo mu by'obulamu mu by'amasomero n'ebyo byonna kyovulanga ekyoyogera era tekisoboka kyogamba nti nno ebbanga lino lyonna tamanyi babbi tekyandirinze nakuteekako kitongole kino bandibadde baagobwa dda okiwuliriza naye najja nenkusomera emabegaawo nekugamba ssente mmeka abali mu bitongole ebyo bagenda okumaajinga bagenda na mmeka abatagenda kubeera abagenda okubeera phased out abatagenda kuweebwa mirimu nga bali mu buwumbi buli omu kati nga bugenda okitunuuliramu kugamba ogira okyeka n'ekirala wandibaddeyo enkola nga yakufeezinga waakiri tobijjaawo mulundi gugende mpolampola exactly ng'eyataimu bwe yali okutakula nowa digital so kati ebyo byonna twabitunuulidde era wabaddewo enkalu nnene ekyamazima ekyandibadde ekituufu kukendeeza obungi bwa agencies ensimbi ezigenda zibeere entono n'okwongera okutereeza obuweereza wa efficiency omukiwulira buli lunaku ng'abantu bakyogera ministries ogenda n'ogenda ng'olina omuntu gw'oyagala nga bagamba waali afulumyemu awo ne kooti eyiiyaawo olunaku ne lukuwungwererako awo ng'ekooti yo weeri naye nga gw'oyagala takola ki taliiwo n'olwekyo ebyo byonna byandisoose kutereezebwa nga tetunnabakola ki naye nga okukendeeza kwa obunene bwa gavumenti nkikkiririzaamu kyekijja okukendeeza ensimbi zetusaasaanya tukikoze tutya ensonga Honorable Ssemujju simanyi ekirowoozo kyo ku nsonga eno naye tujjukira emabega y'ekuko yali African Development Bank ndowooza yafulumya report eraga ku nsimbi ezaali ziweereddwa ekitongole ekya UNRA mu myaka egy'enjawulo ezaali ziwera trillion 9 nga balaga nti ensimbi zino UNRA eyaffe yazizimbamu enguudo kilometers 1,500 so nga ate ku mbalirira eya omutendero gw'ensi yonna nga zirina okuzimba kilomita 15 mu 1,807 era nga balaga nti enguudo ezaffe wano za bbeeyi nnyo n'ebikolwa ebyobuli bw'enguzi bingi ebiri mu UNRA n'ebiringa ebyo okusinza ku ripooti eyo naye ate kati yemu ku zituwolereza okusooka nze ng'omuntu buli kitongole kye babadde bagatanadde nzikiriziganya ne gavumenti bakigatte naye bannange abamu betuli ku ludda olwagala okujjako gavumenti eno ebimu nga babiwolereza ebirala nga babireka ekyabadde kisingamu kubeera ekizibu nti ensonga ezabadde ziweebwa okugyawo ekitongole ng'ate ze ziweebwa ekirala kisigale ompulira ng'oyajja n'agamba nti ekitongole kiveewo kubanga tusasanyizaako sente nyingi kubanga bakola emirimu gyegimu nga ministry kati batuuka ku kitongole ababaka ate kyebaagala kisigalewo oba olw'okuba obumu nga ebitongole birina ebyo bikoze mu constituency zaabwe nga babirabyeko oba kati abali mu bitundu ebirimu emwanyi nga kofi yabawa emwanyi bagabira abantu nga tebabiramulira ku nsonga y'emu ekinze buli kitongole gavumenti kyayesinali gyala bakigatte era gavumenti okwogera kwange nabagamba nti eno webeera nga yenkola ezze tugikole ebune ti Uganda tesobola kuba ngaina baminisita 8 oba mu bameka buli minisita ennaku zino atambula emmotoka 3 mwatudde eggula ekkubo n'eyabakuumi omwaka ne tusaasaanya biliyoni 780 biliyoni buli mwaka tukozesa amafuta ezimmotoka ezirina enamba emmyufu z'olaba ku nguudo tukozesa amafuta ga biliyoni 4 buli mwaka bwe zikaddiwa tukozesa biliyoni 220 okugula endala n'okukanika biliyoni 7. Minisita w'ebyobulamu yali atuwa alipooti ku ambulance mu Uganda nga mulimu ambulance 130 nga kwezo kuliko nga 109 z'abaka bapande ziba zibagula kati ng'eyange naganze nagigula abantu nga
sakkiriza mu kugula ambulance ne Mandika Corporation nenjigula negigula nga sigikiririzaamu era tiringa ambulance ez'amalwaliro kutwalira mulwadde nga bwomutwalira mu motoka endala nebikubi n'ekitaala ekigulawo ekkubo temuli musaayi tebakuteekeramu mazzi wabeewunya era abaka abasinga ze balina muluka gyozetegereze kuliko bifaananyi naye munda mulimu mito myereere kati gavumenti yaleeta kugula ambulance naye kati ebanga pressure yayitira olina tugula ambulance ng'akale yiiyo kati gavumenti esaasaanya biliyoni 7.8 ku motoka z'abakungu. Ndi mu kumaliriza ripooti nabadde Kenya Ruto pulezidenti waayo ng'agamba nti abakozi ba gavumenti bonna tugenda kubakendeezaako ebitundu 7 ku buli bakozi ba gavumenti bateeka okuba nga bali technical. Naye ng'agamba nti Kenya esinza ba support staff. Kalala Museveni yalonze wa RDC 3 buli RDC agenda mugulira emmotoka kitegeeza buli omu wamwedereeva assistant RDCs bamuwe omukuumi bamuwe ne secretary ye omuntu omu ne bamuwa abanamuyambako 3 kati Kenya ekyo bakivudde kuba ogenda otumya ba RDC abaana bato abantu balina obuvunaanyizibwa okaliwo omudde emmotoka muwe agyevugire niyo osanga RDC ne kooti zaabwe zibambala zino empanvu ezikomeye naye aze mu kuziika bamuvuga aliko n'omukuumi amugoberera naye nga nijjaze tebamumanyi saa kwogera amannya gaabwe mikwano gyange bajja kunyiigira nali nkozeeko nabo kati Kenya abo baagala kuvaawo nga baagala more technical people than support staff. Museveni kati ye mu makaage awezezza abakozi 1,300 bebakola maka ga Museveni. Nali ntunulira embalirira yajanjulira Parliament. Museveni yatadde n'eddwaliro ewaka n'alikurutinga bannansi 10 ne bannansi ng'ofiisa naye mulago mu intensive care unit twagala bannansi tebaliyo ebitanda nakugamba uli mu intensive care ebitanda 28 kukolako 14 ebirala ekibigaana okukola kubanga buli muntu yali agenzeeko mu intensive care olukuyingizaayo abantu boyinza obutaddamu kukola mpaka ng'oteredde oba nga bakutwala kuziika bannansi babeerayo balabirira abalwadde omuwaayo n'owummula bamuwange namutwala emulago nemala ewiiki nga simulabyeko wiiki oyaggwako ng'ateredde nebalyoka bamukomyawo kati abo bannansi emulago mu intensive care tebaliimu naye Museveni ye mu makaage yataddemu bannansi 10 ne nansi ng'ofiisa simanyi wayi mulwadde oba mukyala era dontono kati ekigendererwa kyali kirungi ekyokugatta ebitongole bya gavumenti buli mwaka njala nnyo awuliriza ategeere bajeti ya Uganda gye tuyisa buli mwaka erimu okusasula emisaala n'ensako z'abakola mu gavumenti trillion 7 ne miliyoni 2 ndowooza ziba miliyoni oba ziba biliyoni ziba biliyoni kasanvu biliyoni kasanvu ndowooza miliyoni ng'emitwalo oba 7 miliyoni emitwalo 7 oba 7 kati ezo bisaasaanyiza ku bakozi buli wabeerawo omuwaatwa gw'okukendeeza ku bakozi kubanga abasinga obungi osanga minisita omu kugambye bona alina sekuritale alina abakuumi nga minisita omu alina abakozi abamuyambako okukola obwa minisita nga 20 naye nga ate minisita oyo yennyini talina mugaso ne bw'omugoba ne gwanga yinza n'obutamanya nti bamugoba naye nga bamuyambako okubaako kyatakola talina kyakola naye nga alina bamuyambako okubaako kyatakola 20-25 kati sente zetusaasaanya ku byobulamu mu Uganda ne ku by'ensoma ng'ogaseko n'emisaala gy'abasomesa ziri trillion 7 buli mwaka naye ate zetusaasaanya ku misaala bw'ojjako sente ez'okusasula amabanja agawanjibwa Uganda eziddako obungi misaala gy'abakozi ba gavumenti n'atalina kyakola nga gyoyisibwa gavumenti ng'ejja n'akwata ekkooti n'agiteeka ku ntebe so gavumenti ekiteeso kye yajja nayo nakola gavumenti mbi kyali kirungi tukendeeze ku bitongole bya gavumenti ebikola emirimu egifaanagana babigatte wamu
ebirala biddeyo mu ministries gye byava ng'ab'enguudo baali balina okuddayo n'ebitongole bya ekyo kyonna nali nkikiririzaamu 100%. obuzibu bwonna bw'ofuna oba okyanyonyola kino makulu gaakyo ate nebagamba Museveni abenzi ba RDC 3 noga ate yono Museveni akendeeza ebitongole tufise ku ssente. Museveni alina abakozi waka babadde 1200 omwaka ogwedde kati bali 1300 abafumba obuugi obusera abamukumira omuliro ayote like gango otunulya listi ya Museveni n'ogamba nti ono omusajja awangalira ku nsi oba awangalira mu ggulu afumba chapu olina afumba chapu ngego mwe gwakola kufumba chapu oba zirya twaligyerabira so agyerabira kuba yagifumba bali babiri bateekerateekera mukulu but abakozi 1300 kati ne bwokendeeza ebitongole bino era nawandikira sipiika nga muganje tuba tusooka okukola nga tunagenda ku kitongole nakimu tufune ennaku 2 tukubaganye ebirowoozo ku polisi ey'okukendeeza ebitongole batuleetere okusoma kwe bakoze tugenda kufiisa ssente mmeka nekibalemerera nensigala kukiwagira olwokubanga mutwe gwange nali nkiwagira naye ngaekikulu ekyakirimu kendeeza ku nsimbi zetusaasaanya abantu nga bakola ekintu kyekimu. Museveni mu ofiisi ye mu makaage ayina ministry erimu n'abakooba ekulira ebyettaka n'aba n'ekitongole eky'ebyettaka ekikulirwa mukyala Gatrid Njuba oba ye Land Task Force n'abaayo ate n'ekirala ekyettaka State House Land Rapid ebitongole bibiri bikola kyekimu kati olaba mpaka Museveni wanagenda tibisobola kuvaawo yateekawo ekitongole n'agamba nti kirwanyisa buli bwanguzi n'agamba Nakalema yakikulya kuba Nakalema muyombi bwati Museveni bwe yagamba n'amusindika eweeru okusoma n'akiwa omuntu bweyakomawo nga talina kyakola Nakalema n'agamba kati ntaddewo ekitongole ekirala nakyo kyakulwanyisa buli bwanguzi ku bainvesita mumukubira Nakalema buli lunaku ebyo ebitongole byetaaga kubigatta byonna abantu basaasanye sente ntono ku bakozi ba gavumenti basaasanye sente ntono mu kugula emmotoka mu kuteekamu amafuta mu kuzikanika sente zisigalawo zigende zikolera abantu nande mbuuza nga tuli mu komiti ya budget ya finance tunulira emisolo gavumenti gyereese ku mataka ku mafuta nembuuza bannange kati bwe mala okuleeta emisolo olwayo tusiibye tuli mu nyonyo tewenviiriddeyo nga Museveni agamba nti ono omusajja amuyita Magoola yagamba nti agenda kuleeta eddagala eriwonya covid nti ataddewo factory eri Matugga ng'agatumuwe biliyoni 5.78 akulaakulanye factory ye ereeta eddagala ya covid yatugamba twatandika bagenda kutuwa ddagala lya covid eryo teyalireeta ne tubagaa temugula ddagala lingi tetugenda kulimalawo ne twewola sente tugula eddagala lya covid eddagala dozi miliyoni 5 nga zigula biliyoni 3 ati linaba lyavunze lya expirinze kani baga sente kitongole ky'obuyambizi batuwa wano okugema abantu tuzikozese mu kwokya ddagala lino so okufunza endowooza yange ku kintu kino era n'ebitongole byali byetaaga kuzzaayo mu gavumenti ebeeremu naye nga gavumenti eyo erina okusooka yennyini ekyusibwe butunulira abali bitongole bino nze nakuliako akakiiko akakosase ng'osanga managing director akulira ekitongole afuna miliyoni 37 omusaala n'osanga permanent secretary mukama we ng'afuna miliyoni 5 kati abantu ne baddukira mu bitongole mu gavumenti era kyoba teryagala kumuzza mu gavumenti eriyo wali ensimbi eno wali ensimbi nze kinali njagala singa gavumenti eno yali abantu abagirimu obwongo bukola yalina kusooka kutereeza misaala gy'abantu abali mu gavumenti nebakendeeza ng'ereeta abakugu abali eno nebaza eri okukola emirimu gyegiri abatasobola nebata naye Museveni bwakola kino kati nagenza okutunulira ku lukalala lw'abantu bawa ssente nembabazi ya muwadde wa presidential advisor miliyoni 2 buli mwezi n'agattako Kiwanuka Sekandi presidential advisor miliyoni 2 buli mwezi abo bonna baweebwa ssente ez'okuwummula buli mwaka myaka 5 tubagulira emmotoka ne tubagulira enju ne tubawa amafuta ne tubawa ne ssente eza buli mwezi kati yabatadde Chris nawo wafuuse presidential advisor ne musala kati kino
kitabula omuntu nanga kati atona agatukendeze wana atenga agazi yenu ikigendererwa kiriki so n'olwekyo kino nze nkyakiwagira era Museveni Katonda katusasira bwa tumufulumya ku macha nga ndi mu gavumenti eddako enkeera tutekwa kusooka kendeza bitongole bya gavumenti tugate gavumenti tugizeewo esobola okubeera ng'ekola baminisita b'ogamba Lwairo Joyce nze nali mwana muto nga nkola ku mulembe gwa Obote naye nga minisita asobola okujja kukyalawo mu n'abawo essomero nga tabuuziza na pulezidenti era ffe nga tuli batu twambala empale za kaki twabalindanga ne wagaba babula akasiisa nga minisita agenda kujja ekyalo kyona nemusimba n'ebitooke nga minisita naye kati naadde tuli mu budget nebatugamba vice president Jessica Alupo yakubidde MD wa NADS nga aja nebamuwa ensigo atwalire abantu bekata kati wabeera nga vice president akubira ow'ekitongole owawansi amwegayirire gavumenti entenda baminisita Museveni yalonda bulunzi bantu bawo kigumbaza n'abateekawo kyovalaba teriyo minisita gwosika abeere Katuma amala gye mwali gozoga nti wekkubo yadde erigenda ku luzzi n'agayo enchansi ne katwakita balitandike kati kyekizibu ekiri mu ggwanga olwaleero ampuliza katukumira sibambye egibywa mutere enteekateeka ennungi ng'eringa egenda mu kasi okusookera ddala ffenna tumanyi era nga tukkiriza nti Uganda tulimu ebyenfuna ebikyakula nze nange nzikirizaganya n'ababaka abalina endowooza nti kabe kasinga ne paalamenti naye ekendeezebwa kubanga kati tuzimba paalamenti empya bwe nabuuzako abazimba nga bagamba nti ayinza okubamu ababaka tusuubira ababaka nga 7 empya ezimbiro ekipya ekizimbe kakati nga kyonna okiraba bino ng'otadde wali politics ku mabbali eriyo ebitagasa bw'otunula eriyo ebitongole ebiri ku nguudo awo authorities ne commissions eziriko kati saa zino eriyo omubaka omu yali omubaka awo nali Isaac Musumba alina akakiiko bakayita oba local government service commission kuliko abantu 7 naye nange bw'ombuuza ng'omubaka nakola kinjagamba simanyi so kirabika tekanaba kubanga eri akola yandibadde akuba engulu anabadde nga mubuuzaako okwo ebyo bitambula naye ebitongole bino bikola omulimu gwegumugabo nabusemedi wagambye nange nandyagadde oŋŋamba nti salawo okuba campaigning nti ocampaigning okuba MD wa agency n'okuba omubaka ngenda nembayimuti oba otegeera nti emyaka ena ate ani anaakubikira ani anaakuguza ambulance eteetaagisa nze actually nze onabo Ssemujju idea nagigaanira from the start nebagamba meko munagenda mu ambulance ngali tulina health centers ezirina ambulance ye kumwe ababuuza mulwala bbanga ki nti ogenda gendamu era nze nakakanyala era ambulance egenda ekaguma yenujuze twayisa mu parliament watuwa nakakanyala omusolo agaa nti nawaganala nawaganala negamba nti ebisibi ebintu ebikwata kuabantu era tebyalimu tebagamba koko nti genda tukutume genda odetame naye nga nina capacity sobola ojjugula so abantu baffe ndowooza kwongera kusomesa nate n'ekirala ekinyiizaako nti wano abantu bonna abo abawa abasinga abamu bawa emirimu abagudde mu kalulu oba abamwana wa mulwanyi oyo taata wange taata we yali badde wange kamuweki kitongole oba muwa omulimu oba minisita oba ambassador gavumenti eno yaffe n'ekintu ekirala kikakati bwotunulira aba resident district commissioners bonna abasinga baba bafoma foma MP foma LC5 nekiba nti kiri designed kuwummulizaawo bantu tunamuteekawa naye bakuteekawa wavaawa nze kati abeekaguma ebampumuza nga nzirayo emigaati gikyatambula nyongera kuzifumba migaati mirala kubanga gye nava embadde mu business ate era yeyankolera kinene nnyo so bwe tunaaba mu ebyo nti ensi tuligiteeka kusasula bantu ono mwana wani walabakoko n'awamu abantu bagamba nti ono muwala wa baagala ye temumukwatako wabaawo abantu twali wano Ssemujju onabo ng'agamba nti omusajja ow'amayinja akwata omuntu ku poliisi kubanga bamukutteko emirundi ejjula nayevaayo omulala n'awakomanda yo mumugje oba mumutwaliwa
so oba mumwongereyo so twetaaga okutereeza system era nange nabadde kubamu nendowooza yawonawose nti ebitongole bino ebikola emirimu gyegimu biveewo kakati NFA ewaffe Jinja awo tulina ettaka lyetwagula nga tumanyi nti NFA naye baali bamudde ebyapa naye kati bw'oba otambula especially ng'ogenda Mpigi Road olaba ebitongole emiti egizzeewo n'owuli obulamu ng'oli mu mmotoka otuuka awo n'ogamba nti woowaawo nga kino Katonda yakola ensi ate ng'ensi yaffe ennungi so ebintu ebyo mubireka ne tubeera nga tubiresaawo tebiriko buvunaanyizibwa ffe ewaffe twatukako ekiseera Jinja nga buli kansala ekimutwala ku district especially Jinja kufuna ttaka era ono record bw'obanoonyezaako bonna baafuna baali basula ewaffe Butagaya Busiyeeyo bali Mpumudde bali Masese era oli bwafunayo ka ploti nti anze nange nanjaze gwe mugabo gwange kyekyo ekizibu okuleetereza kiringa ne mu local government omu ebaayo abantu simanyi ne environment assistant principal nga mu office emu mulimu abantu 6 naye abantu 6 babeerawo nga lwakusatu kuva ku ssaawa 4 paka nga 7 bagenda mu lunch tebakomawo so ng'ebintu bino bwe bivaawo byonna otaddewo nti bikola ate banna bano balikola kyekimu kiba tekigasa first of all bwe twali tuzaayo kino ekitongole ekyamasanyalaze kyetwazaayo nga twakajjamu energy abantu ne bagamba bagenda kukolawo abantu baffe emirimu bagenda tuwawabira nasoma diguli mu byenkulankulana bikostinga bisobola okostinga obulamu bisobola okostinga ekibu kyoba otadde lwakubanga twagala kulankulana naye ffe bwe tunagambanga ate nekidda mu bululu bempi ffe abamu twakubidde nga abantu bana nga baana baffe banaddawa kubanga abasinga abanjizibu nnyo singa ndowooza Brandon mutabani wange omukulu yali akuze ng'atandise okukola kyandi mwanguyidde oba okumubeera ekizibu kubanga oli agamba oyo nno mutabani wa omwogezi kakati tusobola n'abamu tebakola interview eriyo sinayo eri evident waliwo omulimu gwe baalanga abantu ne babakandidate ne basaba ne bateeka nebagenda mu interview waliwo omusajja omu yali musajja akatonda n'agamba nenze nakaddiye ate nawumudde mutabani wange ono yandabira mumpa omulimu biri byonna interview ne babiteeka ku mabbali ne bawa omwana omusumba so kati enkola naye egootaanya kati bonagamba nti ebitongole birimu ba experts n'abamu babaawo naye nga budget yaabwe ogitunuulira ebisingako okugendamu essente administrative costs capacity building kati bwogenda mu NPA ndooza kyekitongole ekisinga okubaamu ne badokita abaana basomesa PhD kati sikyandiwe PhD ojjamu emitwalo 8 nga kyebagambye bano assistant RDC naye ate on top of that mu administration ebitongole bino birina ba board members nze nina abantu bemmanyi wano nga ba board members nabo balina ne offices ku kitongole akolera waliwo executive director mulimu ba directors ezo zonna nsimbi babawa emmotoka babawa abasirikale babawa allowances kakati nga bakola budget ebisinga bigenda mu misaala na workshops symposium capacity building nebisigadde so bwe tulaba nti tuli kudda wamu okwenhancing economy yaffe eri ebitagasa ebeera mu nsimbi naye nga tezigasa ebirowoozo bino ebirungi nga byolina emirimu gimuwa bakkaada ababbi abasusse byonna byonna obyogera wano ku CBS oka oba osisinkana President Museveni omulungamyamu kono bimugamba bakkaadaship ffe tulina ekitebe tuli ekibiina ekyetengeredde era bakkaada bakola ku kitebe genda yolaba secretariat matiribona tulina departments ndi kunyonyo ekyogambye kaadaship kaada nga Todong chief kaada ye secretary tulinayo Seninde amayanja bakolera bali mu directories a very well organized structure kakati ba RDC balondebwa mu mateeka era we bali mu mateeka nazine sente zino fotulwana abana bamwana wani fotulwana abana simanyi oba bagenda ku pano kyebawo emirimu ekyo sinawo ku interesting naye ng'obuyinza buli appointed mu citizen number era fotulwana abana twayise sente z'abano betulonze babalondeddwa twaziyisa bulungi nga ffenna tulaba omukulu atula ku kakiiko jona bayiseeko nga bali ku kiringa eminyonyi eyo Honorable Semujju ne Mwanga Kivumbi
be batule ne batemera fene tujje eno buzi nga bana abakulu antikakiiko nyinza okubanga oluganda lwenjogedde omanyi ndi musoga naye manyi kyenjogedde okitegedde ali mufumbiro mu kakiiko ke oli ku lubalaza bafumbiro gwe Honorable Brandon tuga nti ebirowoozo bino ebirungi President Museveni obimuwa parliament tugikendeeze tususse obungi oba obikomya wano President Museveni mwaka parliament sikiikirira president mu parliament okubanga muko kasobeerayo mulina akamu akaffe parliament eba ne order paper ale senze manager order paper tebakuwa mu kaka sobola kusituka eri nga atali muyivu nze musajja muyivu ekintu kiri ku order paper nti ate bannange tukendeeze n'abannonda bajjagamba n'omusajja abadde ki so parliament ba manage it ebirowoozo byokudde nabyo alinda order paper tuli wano mu parliament y'abantu era bali kuwulira yesinga kakati eno parliament tujjamu n'ebirowoozo okujjako ng'abantu babadde misguided ne bakuba ate nga bava ku mulamwa naye eno parliament yesinga ate ekintu ekirala kola bano bonna bamanyi ono semujusini amanyi nti parliament tugikola ekolebwa mu biketezo olusoga tukira kiketezo mu bitundu bingi tuba ne committees tukola oversight tugenda for benchmarking ne tukola ebintu bingi kakati okungamba nti obimugamba kwenda ensonga eno twali mu caucus eneyo gatagana ebitongole era buli member wa parliament we NRM twamuwa ekitabo ekyogenda okusoma yetegeeza kiki ekivaamu buli omu era ensonga eyo twagisirikirirako ebbanga ddene ne tuvaayo President Museveni gwagamba nti ajjala banja ayagala ku bintu bantu babawe naye ate y'omu eyaleeta yasooka okuba n'ekirowoozo kino nagamba bannanga wali wejja n'amaanyi ebitongole biyitiridde kyekyo kyogambye onasomi kyagambye nti naye ababaka abamu of course ffenna tuba n'interest tuli bakiisa b'abantu owe Kampala eri ensonga yaba nti eyanyunula ministry eri naye nga abamu bajjamu interest abantu bange ffe bali batugambeko ebusoga nti batuwe ministry ya busoga affairs ababaka faanana n'abandi netugamba tetugyetaaga twetaaga tutereeze bino ebiriwo tukole naye ate eri abajja okukirowooza mu political interest n'ababisaba nti bwe bateeka wano eno minisitule ejja kuleetamu abantu naye byonabisamujjo byagambye abantu bonna bali kusasula ne bebasasula babimanyi ye bali bikola the service of the country oba region ntitunula regions ezibadde ne baminisita bunyolo wakyo northern uganda karamoja bakyuseeko okusinga ku jjinja so wano tuyimirira ssebo mba mubaka kubanga ntera ogamba abantu nti sina programu yakufa nkyayagala okubaawo naye njagala okubaawo mu uganda gye tunaavimbiramu abaana abakulu eyesiimisa ng'omwana bwambuuza wakola ki nti I offered myself to policy making wakola mmeka ye kyekiriwo kati sobola gendera mu nkwawa nti olwokubanga ate ne position yaffe nga pate tetwavaayoko position ku kikulu tusinkana Museveni nga kyamaani waffe kikkirizibwa era olaba ebitabaamu kusisinkana bimenyeka omusajja agamba ano nti yesiwaza naye oba amateeka g'FDC gagamba kikubanga fusinga ono ffe twamugobye okyali mu palamenti ng'ogamba mbu ekyo ekibiina kinesiwaza nfuna mutenteze nga tumugoba bugobi toyanziza nnyo Honorable Richard lwaki mu business kuliko kibaita okutalaafiya nti kantalaafiya nabyo bwekinatambula lwaki munteekateeka ne tutalaafiya ne tugenda n'ennongosezi zireeteddwa ebitongole ne tubigatta ne tulaba Katonda gy'atutwala kasookeko kiri ekyamazzi minisita kyayogedde nga sinnajjaawo mu disitulikiti y'Emityana mulimu empompogoma nnyingi kati empompogoma omwo mulimu ensulo kakati ekyakabi bwe zitaataganyizibwa sifumbukula amazzi mangi kati ne katuleetera obuzibu bwe buli eyo Emityana naye tukakasa nti bwe tunaaba tuzikozeeko bulungi tujja kuzisobola mu ngeri yaffe aba Emityana givola nti gwe tugenda kulonkingako ezo eziri eyo tuzikwateko kakati okutalaafiya tetusobola kutalaafiya abamanyi mulimu risk okubigatta tugambe ekiba kibe tugende tubigatte talaafiya
abamanyi okuzannya mata waliyo lwe batalaafiya oba abali mu betting bamanyi kyetwogerako ekyokutalaafiya oba bali mu bizinesi waliwo olwobeera nga bizinesi buli kimu kiganye noga kana akasigaddeyo kankikola ekiba kibe naye tetuyinza kutala Uganda afiya tulina okukiteekamu obwongo n'ebirowoozo nze bwe nsooka okula ekigambo rationalization nalowooza nti kati tuwonye egenda kuva ku bakozi ba gavumenti abayitirivu twogere ku abo ba RDCs twogere ku baministers twogere ku bakozi abali mu State House enkumuliitu twogere ku babaka ba palamenti twogere ku bakansalazi twogere ku districts n'ebintu ebiringa ebikuba rationalization tekola wamu naliko mu district bagiyita na park eri eyo Karamoja newe natuukawo ne neebuuza nti oba kakati bano kuba bakola ki kubanga tolina kyolaba ne bakansala bonna bajja okutumiitinga bonna nga bakungu n'abakolayo ba technical persons nga bakungu bazibu kaga buli kimu nekitunulira nenga nti naye mu district ezisaana okugattibwa eyo yandibaddemu kuzondowooza n'endala ezitasobola dde okweyimirizaawo kakati rationalization ng'okugatta ebitongole bya gavumenti baabireeta mu katundu katono bandibadde babireese mu Uganda yonna ne tugitunuulira nga Uganda ennamba kankuba ekyokulabirako kitono era kiri mu gavumenti wano kiri mu gavumenti ya President Museveni engeri gyatambulamu yokka nayo yeetaaga okugattibwa kubanga ndaba kati oba emmotoka zonna ezo ziba zirimu ani oba bamuwerekera buwerekezi kubanga waliwo ezisooka zibeerako amagye n'abalala kale niwabeerawo ezifumuuka emisinde emabega eziddako awo oba mubaamu baki kakati okugatta ebitongole kyokka si kyekiyamba bwe tuba twagala okukendeeza ku nsaasaanya y'omusolo katono nnyo nabadde wano ne gavana we Wakisuma Kyalonga Bwanika naga nti n'okukutula mu district ne town council zinebera nti basembeza buweereza eri abantu si kusembeza buweereza ne government yakola gwa kusembeza bannabyabufuzi eri abantu akati nate kankuulireyo na kino zino Ssemujju yayinza okunyamba baziyita coding or codes kubasasulira ebitongole ebyenjawulo buli kitongole kibeera ne code kakati waliwo town council nga baziteekawo ng'eyo wange yesekanye up to now tezirina code kakati abamutuufu bwaga nti basembeza busembeza bannabyabufuzi eri abantu ekikulu ky'obuweereza si bantu bungi abaweereza effectiveness ey'omuntu oyo aweereza kyekikulu kankuwe example y'amasomero kwatamu katono nnyo zijja obulango buno okumebwa ndibadde nti amasomero agakola obulungi buli somero lirina ba headmaster 7 olw'okuba nga lirina abaana bangi naye headmaster abeera omu nga naye awa mutindo n'ajjamu bulungi essomero eryo kakati bwe kyandibadde nti obuweereza namba z'abantu singa tulina abapulezidenti nga 9 tubeere n'abaweereza bangi nnyo naye olw'okuba nti kiva ku mutindo gw'omuntu abeera omu etteeka liteekawo omu n'omubaka wa palamenti buli constituency abeerayo omu n'aweereza abantu n'olwekyo kyobalaba nti tulowooza nti okugatta ebitongole twandibadde tukirowooza mu bugazi okusinga kino kye baleese kafunda nnyo kakati waliwo ebitongole nze byempulira nti byandibadde birowoozebwako nnyo naddala nga biteekeddwa mu ministries kuba kati ministries ebitongole bino bwe baabiteekawo byanafuya ministries edda wabeerangawo ekitongole bakiyitanga PWD kyabuliko obulimu bakiyitanga Public Works Department ndowoozawo ekitwe bakiyitanga ekitongole ekyo nga kyo kikola ku emergencies buli kanya akajjanga mu luguudo nga bo baba badduse edda ne bakaziba
olwa chorus n'emitiana eyo waliwo gye bayita kupiida ndowooza wali ng'okkirira ewammwe wekiri kupiida eyo piida yalingawo kukola emergencies kati bwe baateekawo ebitongole bino ate ne beerabira emirimu emirala jo nabadde mpita mu constituency ya Honorable Semuju waliyo ekkubo oyiteeyo n'ogenda ey'ebulindo kakati lijjudde ebinnya lya chorus kyandibadde kati piida yadduka dda ejja neetereezaawo waliwo ekkubo lino eriva egayazo genda eyo piida yandibadde yadduka dda naye olwokuba nti baateekawo ekitongole ekya UNRA kakati ate ne batakiwa buyinza bumu ku emergencies ndowooza kati balinda ogunnya ne gugejjaane naye ndowooza UNRA balina ekitongole ekya maintenance ate maintenance alei maintaining kakati ekitongole kino kyali eri mu ministry gwe mulimu gwakyo gwokka kakati ne bateekawo road fund bakiyita road fund waliwo road fund kale ate road fund nayo tekola byagiteesaawo kubanga jjukira buli lita y'amafuta yalina okuvaako sente gende mu road fund zijje zikole ku nguudo kakati eyo naye waliyo akavuyo akaayo lwaki minisita eyandibadde chief supervisor eyo naye atyayo mu ngeri emu oba endala bali bakafu bagagga bayitirivu naye aba abatyaga bano n'abatandikirawo kakati mu UNRA bw'ogendayo ekibondo ky'abagagga abalala kiri eyo owulidde sente zabadde oyogerako 9 trillion nga zalina okukola kilometers 15,000 ne zikolako 1,000. What happened to the money eziri awo wakati kiki ekyabaawo esente waliwo eyazirya ekyokubiri kugatta ebitongole ndowooza problem ate President Museveni kubanga mulaba bwagamba nti ebitongole biveewo kati ate y'omu yateekawo obutongole obutono yandibadde tabuteekawo olaba Honorable Semuju zayogeddeko ebiri mu Ministry of Lands ebyo byetwogeddeko bitono waliyo obulalala obutintini buli eyo kakati kano kakola kino kano kakola kiri abakozi ba gavumenti bali eyo ono ayagala musaala ono ayagala mmotoka kati ogenda okusanga multiplicity of organizations ziyitiridde teziyina mulimu obanga zonna zikola ekintu kimu n'olwekyo President kyeyandibadde akola waliwo bw'ataddewo nga tebuli mu mateeka kati landi ki bagita landi oba kiki kiri eyo task force eyo teri mu mateeka gyandisoose okujjawo waliwo landi abo abatali mu mateeka bonna beyandisoose okujjawo nga yabataddewo obuteesi nga akozesa obuyinza abo yandisoose abo n'asooka n'abajjawo n'ala nti nga temuna banagenda ku biri mu mateeka bano bomba maliriza tulyoka tutegeera nti ddala ali serious ku nsonga y'okunali bulungu mwanage muli wano muli babaka ba parliament era gye mutuula amateeka gye gabagirwa ne galuka gajja eno gye tuli kiki ekiyinza okusiba bwemugamba nti parliament tutandikidde kumu abali wano banayogana mbawe ekirawo ebirozo byemuleese wano bidde mu parliament timunteekateeka eno tugaziye disitulikiti tuzizze ezeetagisa abaka ba parliament bakukendeeza tukikole bino bati mutuwe ekintu kyawamu kiki ekisiba nga sinabagendeeyo waliwo yanyiizizza ate yawandiise mu mawulire g'abasemuju ne bayita obuzaavu omuntu yetaaga kukolimira kubanga kati baagaye nange bampadde enguzi ne bawa Joyce mwenna babawadde enguzi nti ebitongole bimu tuleme kubijjawo birimu akasente akawera kakati singa abantu balabye debate eyabaddewo jjo kujjawo nakuba be banootinze nti be basasudde gavumenti yatuwadde tulekewo ate UNRA atugjewo UNRA actually kyekyabaddemu kakati ate ffe twadde tuajowinga nga tugaa nti aisigalemu kakati oba bamawulire Semuju mujje muddeyo mutuyambe kubanga ebintu biba byonoona kiki n'olwekyo ekisibye ekisoboka mutuwe ekirabo twagala kibawo naye waliwo constitution ebintu ebimu biva mu constitution zetaaga amendment ono yayogedde ekigambo ekikulu nti order paper bwebezze togibaako nnyo controla waayo yoli aba atudde mu ntebe wali era waliwo olwatuulaawo n'agamba I'm going to amend it najja amending obuyinza bungi obuli mu speaker
wakozesa naye ekyo tekitugaana kubaako bye tukola era ebisoboka tubikoze ebisoboka mu buyinza bwaffe tubikoze naye nga nze nandibadde ndowooza nti ku ngeri Uganda gyenyimiriddemu n'enfuna ya Uganda nga bweri singa tetusobola kuba na baminisita 8 waliwo ekyali mu palamenti era nali ntudde kumpi n'essimu gy'ono minisita najja kati nga minisita ate tamanyi nti atuuse mu palamenti ne bamala mujjukiza nti giwaini palamenti nemuuza essimu gy'ono minisita waawa nga simuwulirangako simulabangako omukulu ono engeri gyali munnamawulire nanga nti minisita wa gavumenti wa kitongole bwekiti kati bwetuba tulinawo ne baminisita abatamanyi nakumanya gye bali naye nga baminisita waliyo baminisita abakadde abazibu nga nabo kwegamba ekigambo rationalization ekibayamba nabo ne babaako gye babagatta ne bafaparlament terina buyinza kulivasinga bintu bino netuzzayo ku mulamwa okubanga bitandikirawo okusooka twagala abantu basooke babitegeere si bye tukola mu rationalization waliwo ebitongole already ebyavuddewo bye twajjeewo so tetuvuddemu na zero waliwo ebitongole biringa 8 bisukana mu bingi nnyo biweranga nga asatu nga asatu byo byamaze okugattibwa okusinziira ku lisiti eno eriwa kakati waliwo ebitannaba kugattibwa waliwo bye tulowooza waliwo ekintu Honorable Joyce ono yakyogedde nti bino bye bagatta bino ate nabyo birimu ssente ebyo nabyo tubitunulako nti bano emirimu gyabwe gigenda bafa osanga omuntu omu agenda muwa 1.4 billion kumuliyirira kakati ekyo nakyo kitunulako noga nti bwegattagatta ssente zino oba abaddewo n'amalako omulimu gwe yasinga n'agenda ogenda okulanga omusaala gwe ne bwabeerawo teguweza miliyoni 8 kinaabawo ekyo mpaka ddi anti kati katulinde emirimu gyabwe giggweko abo bakole ki bateme naye bw'ogamba nti biliyoni ng'ogenda kugatta ebitongole biwera 8 buli omu bamuwe biliyoni ate si omu wabeerayo bakomishona bafuna baani bafuna ogenda okugattagatta ng'ekitongole kimu okusasulira abo bali mu biliyoni 2 toyanzizanye kolali busimudu katono nnyo ebyo tumaliriza buli kimu kiwedde leero kati ku bye baleese byatandikiddwako byawedde naye gavumenti yali yagala ebitongole mu ntandikwa byali 7 yali yagala biveewo babizze mu ministries oyo mu babigatte nekukendeerako ndowooza Rural Electrification Agency ngevuddewo nebigenda nga bikeera nebifuuka 69 naye twamaliriza nga ebitavuddeyo njakuba ekyokulabirako UNRA nze kati omukyaliyo kagina mwagala toyinza mugeraageranya UNRA eyabeeramu waliwo balinganga basatu awo abeekubaana ne enyini ya byanda ogenda okubya sente z'ekatosi ebiseera ebyo UNRA nga eri mu kizimbe kya Kanomujenyi naye nga ate y'omu kubakola enguudo so kagina ng'omuntu nakubadde wakulusegera ennyo ne wa Museveni atambuza bulungi emirimu naye siirayo garanti nti nga bamugyemu ne bateekamu omulala wonula bakajja baliseewo nteddeyo kuba eri eyabali gye babeerangamu tujja kwogera amanya ge bajja kunyigira abamu bamanyi yali efuuse senta yakoleramu ddiiru kyova baali bagenda kukola ekkubo ly'ekatosi lyaliko budgeti ya biliyoni 164 ne baliwo oyo omuvubuka gwe bali bayita Senkeeto naye nga Senkeeto takolangako yadde kakubo kagenda ku luzzi n'awaga agenze baleetera ekitongole kya Amerika kikole ekkubo bateka ga gavumenti bakuwa okola ekkubo eddene bakusasulako ssente ezinatika ebyuma okwetegeka biliyoni 2 zebasooka okubawa zebasooka okugabana olukwati bakolangako okkubo ne bafuna kampani y'Abachina n'awaga nti kati gwe likole tukuwe 14 ezisigaddewo naye nga zizo baziriirawo ne bagula amamotoka ojja ogende ku poliisi ekirekawo saamotoka abaana ge baali baguze amanene ago ag'omutawaana so abaka palamenti kyesikiziganya nabo ebitongole ebimu bikola kusinziira ani abakirimu saawa eyo mulimu nti ebiseera ebyo gweddayo mabegaawo byandalawo ne minisitule bwezifaanana
kati Katuma Amado tosobola mugeza ku byandala alimuko ku bintu bulamu nakwadde sikiza yali ku bintu bingi ne Katuma Amado talinganga byandala yali muvaabizi nakwatagana abasajja abali mu Unura ababbi ne balyoka batabaaza ekitongole ng'oyagala kiveewo kati ono omukyala yakiwaddemuko ku kalembereza sirishuwa ndi bwanakivaamu kijja kusigalanga bwe kiri tuyinza okusigala nga abaka abakiganye okuddayo ate kuolo bajja gamba nti ekitongole kiveeyo so kiri kyobuza ebitongole bino bitwale tukolako saawa zino kati byawedde naye bino byebaganye okuddiza nga bemanyi abaka b'NRM Museveni wanawaga nteeka biteekwa okuvaawo Bulando ni mulinde wano biko ntwalemu onumbaka numamita muzaale nga tuganye okuyisa budget mpaka nga bataddemu biliyoni 4 ez'abayintaani ne bayita ekyankwanza ne mugojja kukomoyo ga olime lulala naga nti wakufaafe agenda okuddano ng'agamba mumanyi mukulu yatumatizizza kati abaka b'NRM mwesiga wegendereza so ne bino ebitaagatiddwa basobola okukomawo ne babigatta naye onzikiriza sikendi ng'emu mumwadde ayogera ku gavumenti bwanika Electoral Commission ekiwandiiko kyayo kyeyafuluma ekya strategic plan y'emyaka 2 yasabye trillion 2 ne biliyoni 4 okuteekateeka okulonda n'okukola ebikwatagana n'okulonda mu myaka 2 naye tugamba nti okulonda okunaddako Uganda egenda kulonda abakulu abanaali ebifo 3,300,000 Youth Council zokka ziri 400 n'ogattako Women Council 400 n'ogattako LC Uganda olwairina abakulu abalonde 2,800,000 we banaabongeddeko ziwere 3 kugamba nsaasira n'ebibiina by'obufuzi okugamba okunoonya abakandideti abo ogenda obasimbewo 3,300,000 mpozi nga tunabalonda mu masomero mpuliriza eddakiika ziri 24 kusabwa 2 ez'ekyokyalo njagala kujuliza byonna nikafuuka katogo kennyini twabadde wano ne ssentebe Matya Luwanga Bwanika nga twogera ku nsonga ezo mwami Luwanga Bwanika alaga nti abakulembeze bakotugedde ebitundu ebimu natuwa ekyokulabirako nti ne ku nsimbi ze muyisa mu parliament zituuke mu gavumenti ez'ebitundu okukola obuweereza ng'oggyeko emisaala naye gye beekubye empi ez'obuweereza tezituuka natugamba nti obukadde 10,000 akawumbi kemwansindika kagende ku buli disitulikiti okukola enguudo tubuzayo emyezi 2 financial yeggweko bakafunako obukadde 5 ezo tezituukanga disitulikiti wa Kiso baadiwa ensimbi ezikola enguudo road fund akawumbi kamu n'obukadde 9 tubuze emyezi 2 tugende mu financial yeddako naye bakafunako obukadde 4 wetutuukidde kati bakyalinda akawumbi kalamba n'obukadde 5 ngaga nti emikono misibe n'enguudo zetwandiko z'obuweereza obulala gavumenti ensimbi zikuma mu bigambo naye tezijja naye nga yeebuza nti ababaka ba palamenti bwe bazitusindikira bo balondoolako ebintu byekwatiddewa Honorable Joyce Bagala Ntwatwa ebintu bino ddala bikyankalanira wa saba nayanziza nga sinaba kudda ku bintu ebyo bikyankalanira njagadde abawuliza CBS bategeere ku nsonga eri ebitongole ebigattibwa n'ebitagattibwa kubanga oba oli abayinza okulowooza nti ebitongole byonna twagaanye okugattibwa ebitongole 22 twabigasse okubitwala mu ministries so Munnayuganda ategeere nti ebyo 22 byagenze ebitongole 7 netugamba bigira bikola ki birinda ebitongole 6 bills ezo z'ebitongole 6 nebasooka ne bazizaayo ekyo njagadde Bannayuganda bakitegeere nti ebyasinze byebyagattiddwa okutuusa banaleeta te bills endala ku nsonga ya ssentebe Bwanika local governments kuba ne Kasirye Zimula n'abalala bonna boogera ne Mugisha Patrick Nshimi w'Emityana era ekizibu kyekimu kakati njagala kukutegeeza tewali mukulembeze yenna ali mu gavumenti ez'ebitundu asobola okugamba nti omubaka yenna asobola okukotogera enteekateeka ng'egenderedde kuweereza bantu kankubulira ensonga lwaki kansolo Muwona ayinza okukugamba nti omuwendo ogw'ensimbi ezaffe ng'abantu ze tuteekamu okulongoosa okulima
buli kimu ekyetaagisa nga zaffe za buntu nga kivudde ku pressure. Samujja abadde akugaa nti yafuna pressure paka lweyagula ambulance. Pressure ekubeerako ng'olina okukola ky'olina okukola. Twali tugenda ali mu kijaguzo naye ng'oluguudo olwo oludda erubajja twagamba mu roads committee tulina oddukola tutuuka ku kijaguzo ng'oluguudo tunaba kukolera nga nina okuteekamu ssente tukole ki tulime paka eri. Kakati abaka ba parliament bateekamu ssente ez'obwannannyini ezaabwe ogutalina kubeera mulimu gwabwe nga baagala enguudo zikole ki zirimibwe naye nga ssente tuba twanziyisizza. Akawumbi ako genda okujja waliwo obulumi bw'amaanyi era kava ku ludda luno oluvuganya ne tukkaanya ffenna kintu kyagenda tuka mu parliament nga buli mwagamba bannaye ebyenguudo biri bubi okwetooloola eggwanga lyonna. Era bwe twabadde ne munnange Honorable Kalwanga Honorable Katumba Amala n'agamba nti mukebereyo ziyaka zaakoze eki zazze fe omulimu ogwaffe tubeera tugumaliriza okubuuza tubuuza enkya n'eggulo tewali mubaka wa parliament ekyo nkikubuulira taliiyo atalondola ku luguudo gw'omanyi anti kubanga abantu bo tebategeera ebyo nti omubaka si yakola enguudo era abantu bakugamba ekintu kimu olabye wooyisa ebinnyo birabye katukulinde olabye omujja kutulaba. So at the end of the day omubaka wa parliament yasingira ddala okwagala enguudo zikolebwe. Yensonga lwaki nga ssente tezinnaba nakujja ate tusooka ne tukozesa naki n'ezaffe. Era njagala bannayuganda bategeere nti ffe tusinga okwagala n'essente tuziyisa ate ezo ze twayisa si ze zimu ku ezaali ziweebwayo ku by'enguudo. Eno twagiyisanga special budget ey'akawumbi ako akamu naye kakati olaba nakugambye nti gavumenti ya Mwami Museveni ebiruubirirwa byayo tebifaanagana bwetaavu bwaki kubanga twalowooza nti ezo zigenda kubeera nnyongereza ate bagenda okukomawo nga ziri bazikendezza ngeri obalabanga kumpi balinga abaagala okuwa ziri endala. Lwaki tezituuka gavumenti terina nsimbi? Nkugambye ebiruubirirwa byayo tebifaanagana bwetaavu bwa bannayuganda. Solution nagikugamba dda ebigambo byo tulina obyogera abantu ne babiwulira naye solution gye mmaze ebbanga nga nkugamba ye Mwami Museveni bw'anaamala okuva mu buyinza ebisigadde tujja kubitereeza. Okay, ampuliriza kadde kadduka Honorable Joyce Baagala omuwulidde. Honorable Brandon olimu nakibiina ky'NRM gavumenti eno y'NRM lwaki musuubiza empewo nga gavumenti kubanga kati tutunulira gavumenti in fact abaloko gavumenti bage nti ensimbi kati ne bwe zijja tugeze kana akawumbi akamu n'ekitundu wakisooka yeetaaga era egenda okuyita mu process ey'okulanga enguudo okufuna bacontractor agenda mu procurement sente tezigenda kusobola kukola emyezi ebiri mitono. Lwaki musuubiza empewo? Tewali gavumenti esuubiza mpewo kubanga president wange ate chairman w'ekibiina yekka akuba ebirayiro okolola nga yeeyama era akakasa kuuma bannayuganda n'ebintu ebyo n'okukyusaamu ku welfare yaabwe. Kaakati tosobola kuba ng'ate n'emmoto yaffe etugamba nti ku lwa Katonda n'ensi yaffe ebigambo tubyo ate ng'omukristu oyo yabatizibwa era nasibwako emikono. Tubaddewo abaddewo luvannyuma myaka 5 ne tugenda mu kulonda naye obuzibu bwe buli omuntu bw'aba asaba omulimu togusabira mu linnya lya NRM era bw'obuuza abatekinika abantu bonna nga baagala babadde ayogera bw'obabuuza membership surprisingly abasinga balina affiliations ku opposition. Ejjinja awo mu Jjinja West mwali mu polling station mu barracks naye nga bwe balonda musulamu basirikale n'abasigadde baki nga opposition etwanga era Honorable Kasugwa bwe yali MP yawangulanga nnyo mu polling station. Opposition kati yesibye sente. So ndikuwa ku bantu bano abakola first of all sente zino nga Honorable wagambye tuziisa ne tuteekayo era ono ne lumu bagambye lwanca bagenda kwambala ebyo ebintu ebibeera ku mitwe lumu akube ne giya yaki ya tractor omubaka wuuyo era abantu bebaagala alonkinza oluguudo kakati ajja kuba bwe baba bakkiriza mu lumu bakansala bajja kujja abamu beekwate ku mipiira balabe nti ffe twalobinza okuva omubaka beekwate ku mipiira ali lonki ebeerewo. Lwaki tutuuka okukolaawo nti bannaffe bano bwetunula local government decentralization emirimu gye bitambula kakati abantu abasoloza omusolo nga Jjinja tusoloza mu town council ne zidde e Kampala ne balinda
nze naliko chairman wa board w'essomero batuwa sente late era ne batupapya so twatu kukola ebintu mu bwangu nnyo naye kubanga twali begendereza ne contractor nti sente zireme kugira ki okoma kakati ndowooza nti awo tubatutereza nga ababaka kyayise ekiteeso tokijjukira ekya ifo mbadde sinaba kumala statement tutereza tuyisa ebiteeso naye mandate kyetuwa kiringa komiti zaffe abaana bajja kwogera oluzungu banoonyeze bakole recommendations eyo report nesigala awo ngaeriyo ezaafa nga tetuziwuliza nti tubeerewoko n'enkola ey'okulondoola kubanga at the end of the day ng'ogyeko gavumenti ffenna naffe ababaka bwe tuba tunoonya obulu tusuubiza abantu ngonna tetukimanyira kitambula kitya kigenda naye n'ogamba bwenna ffe tulina oluguudo lw'ebujagaali awo ambakooti paka eri ekamwe kansala ow'okukyalo agenda ku muluka agamba bwe munaanonda njakola oluguudo ow'oku district naye n'aluma member of parliament naye nze bwe nali nkyanoonya akalulu salwogerako nga sibagamba nti njakola oluguudo kakati ekyo kizibu nnyo omuntu okukimunyonyola tulina bano ba chief administrative officers nabo abazibu nga bali mu ddeeni yaabwe bakukuta kakati tumuwoyo chairman wa Lodisco nange ndi member naye twewuubye tugende mu lukiiko ati chairman taliwo ate kaawo taliwo nabo balina ate abamu balina ambitions zaabwe nti nga chairman wa district tamanya oluguudo oluli national oluvunaanyizibwa ku mubaka ne feeder roads n'obuguudoguudo obulala obuli so dile eno oluusi wabaawo political kwekoona-koona bano abantu nabo nga beero sifa bye basinga kwagala kubanga okusinziira ku balo ku gavumenti mwami Gobi wa finance afulumya statement nga kooti etandika nti tuliriizi nze tutadde ensimbi naye ate mubikola nebaziika ku akawunti nti no twakibagamba nako nti bafulumya nga bafulumiza mpewo bawa omuntu nze waliwo omukulu yali amanjako esente recently nga muwekisatu nemugamba wayi sinaba kufuna musaala naga mu mawulire bagamba esente zagize eki zafulumika lwaki tonsasula oba gavumenti njavu bwavu sente tewali ndowooza bureaucracy eri mu sente ezo n'abo abakulu simanyi district gundi balina n'ebifo naye tebakola mirimu neno information nze nakitegeera sente ziva mu district ziva anti ndikuwabwe ziva eno kaka twafulumya akawumbi abako bagambe naye omanyi sente mmeka ze bakawa district bitano naye tubuza emyezi emeka kati enguudo tunazikola tegiwera so kati ndowooza obuvunaanyizibwa tuba tukuba ttooki twalina omusajja ano wabyanfuna nga ayogera nnyo aba nnyo ku mizindalo n'ayogera ndowooza with wisdom ne bagamba akatumuwa ekintu kikwatemu natulaba ekintu kikkirira kakati oyo kudda nti gavumenti yaffe tebamuwa mulimu nga wenaale tuwa omuntu ali competent naye nze kyensaba nti abannayuganda tubeere patriotic twagale eggwanga lyaffe nga buli kyokola nga kakati onabo Ssemujju ali patriotic kujjako Museveni era yagamba nti Museveni bw'avaako kati Allah ne bwamujjulula agenda bulungi balina ndowooza nti oba bikolwa kagenderere sente zino zireetebwe kikeerezi zisobole okuddizibwayo ye abaffe twebuuza ze bazzayo nga tezikoze ziragawa era zidda mu nsawo yange nagamba mu bayibuli amuyita wa Sulemaani mu Kolaani nabbi Sulaimaani Katonda yamuwa amaanyi mangi ng'atuma n'empewo bwe yafa olw'amaanyi geyina bantu bamala myaka nga tamanyi Sulemaani yafa yegeza amala kulya muggo n'agwa abantu kizibu obbanyonnyola nti gavumenti eno ebyenfuna bya Uganda yabissuula sente zeekuŋŋaanyaawo kiringa ng'omuntu we yali badde batugamba nga abaami naddala ba mu bitundu byo mambuka nga sente ze bakuŋŋaanya ewaka agenda kuzinywamu mwenge naye ng'ate abaana tebagenda ku ssomero kati gavumenti ye NRM bweri zeekuŋŋaanya egenda kunywa mwenge ng'abaana tebagenda kusoma ekitongole ekya Museveni mu maka ge ne ofiisi ye sente zetuyisa mu budget bazifuna ne bazirya ne ziggwawo ne bakomawo ne basabayo ennyongereza naye ng'ate ebitongole ebirala ebya gavumenti ate byo ze byafuna tebabawaddeeko na haafu ekyo kyakugambye nga mukyalina Museveni nga pulezidenti ebintu bigenda kubeera bizibu ng'abantu olunaku lw'okunyonyola basobola okubitegeera ekisooka gavumenti ebyemufuna ebitabudde nnyo ate erimba eno gavumenti eno
ono gyawagira balimba njakuwa ekyokulabirako twakiteeka mu budget eyaffe eya opposition omwaka ogw'ebyensimbi oguwedde baatuleetera budget ey'okuyisanga ya $52 ne bayongerako supplement ne zifuuka $54 naye nabo bennyini bwe baatuuka bye bafulumya mu mawulire ogamba nti tufulumiza sente mu zisaasaanye ku $54 ate baafulumyako $49 $5 tebazifulumira zisaasaanya naye ate sente ze baali balina ezasaasaanyirwa zaali $43 ku $54 $11 nga gavumenti zirina nze nasomako n'abavuga nga tuli e Masaka eyo omwajja nakumpulira wano mukwano gwange sijja kwogera linnya lye baakwatanga nga bavubuka beerazi addira ak'emitwalo 52 wakati n'asibirawo ipapula n'ateeka ku mpale mabega buli amuyitako agawa omwana alina bandaali ya mitwalo 5 naye nga wakati mulimu bipapula kati gavumenti ya Museveni eno inayo sente wakati ipapula egendaga abantu nti efulumiza budget ya $54 naye nga sente zeyeewoze ne zesobola okukuŋŋanya musolo ziri $53 kakati bwanika kyakugamba kituufu kitwakinyonyola mu budget n'otajja ne busoma lipooti ye kakati nezo ezizzeewo kugambye ni gavumenti eno eringanga basajja batugamba nga balanga eyo mu mambuka nga bwa zebakuŋŋanyawo omukyala yabonaabona ennyo ng'alima ng'olaba omuwi w'omusolo mu Uganda naye olutunda ebijanjalo ne kasooli omukyala bye yakoola ng'aye agenda kunywa mwenge ng'ate wakati wali munnyu n'amafuta kakati ekyo omubaka wa paalamenti ekiinaako kyakola kuba mu konstitution ya Uganda obuyinza bwekuwa kuyisa budget nakufunira sente oba zaakola era ogenda okutuukayo ng'obika bubisi nzine ezaali zigenda ogenda wano tezagenda ezaali zigenda ogenda wano baazirya kati ekyo tosobola kukikyusa nga Museveni yakyakulembera Uganda ne bonaabo oyaga nti mu maka ge zaayisa bazimuwa n'azimalawo omwaka gulimu emyezi 12 ayira otuuka mu gw'omunaana nga ze mwamuwa yazimazeewo n'ano n'endala naye ng'abala zimwaba watanabawa kuyadde hafu ndimulimba Brandon financial year gweko ne ziddayo ziragawa ekibuuzo kirungi nnyo naye nzikiriza njogereko ku luguudo lw'e Masaka katono nze ndowooza n'okulowooza nti gavumenti yaffe ebintu ebimu ebikola ebiraba kubanga toyinza kuddira hayiwe neetabaako zigiriikiriza oba zigivaako nga nkole bulungi ekitegeeza jjaamu ajja kuba mungi ekiyitiridde bwe mba nva e Masaka nga njagala kugenda Mityana nina okudda e Busega so nga waliwo ekuba eriva e Bujuuku ogw'e Katende waliwo eddala eriva ensozi bbirye ojja ogw'Ezigoti makubo galinga 8 singa baagakola ate mampi okuva e Bujuuku ogenda e Kakiri kilometers 8 lya ttaka singa lya koolasi singa eno mu Kampala tebajjaamu n'olwekyo ndowooza nti Kampala singa gavumenti emufaako neefa ne ku bitundu ebigyetoolodde singa tetubeera najjaamu efikira ziragawa ensonga eyo yajjako mu palamenti nga tugamba nti saasomanzi accounting naye waliwo balance brought forward ndowooza kyandibadde nti sente eziva eyo nezikomawo mu finance yandibadde balance brought forward ate balance oyo yandibadde ng'ayogerwako nga tutandika kubanga zibawo ziri mu cash naye siwulirangako mulundi nagumu omubaka bamuyita appetite nozaye appetite abasoloti yabuuza ekibuuzo ekyo naye tetwafuna ansa nambulukufu minisita wa finance najja n'agamba nti bwe ziba zikomyewo zonna bazigatta wamu mu mwaka oguddako ne balyoka baddamu ne bazikozesa naye nze mba ndowooza nti kyandibadde ekituufu ne tutegerera ddala nti ezikomyewo ziri bwe ziti biliyoni bwe ziti naye ezo tebazoogerako kati njagala kukkiriziganya ne Bwanika agamba nti kirabika zino ze zizimbaako endi z'abakulu kubanga bwe ziba zikomyewo ziragawa kubanga zikomawo era abazijjako era abaziweereza kyentegeeza mu Ministry of Finance bwe zikomawo zibasangawo zitukira mu ngalo zaabwe ne bategeera nti kati zino zikomyewo ate tugenda okukola budget endala
kakati ndowooza bazijjako bo ne bazeekoleramu emirimu gyabwe nga baba baagadde. So ndowooza chairman Bwanika governor ayinza okuba ayina ensonga naye kyensuubiza abantu bwe tunaddayo mu paalamenti ng'ensonga eyo ekomyewo naddala nga tuli mu budget ekibuuzo ekyo tujja kuddamu tukibuuze osanga ku olwo banaafuna obuvumu okukidda.